Leo tukoleddeko wabweru mu kafo kaneeno naye nga bannayuganda mwena batufollowinga tubaagala nnyo mwebale nnyo mubali ddala kutwagala naffe tubaagalira ddala naye nga nsooka koowoola abaana abo bannange abalina ensusu ezitateredde nga mwagala okukola ku lususu ate mbere nga mulabika bulungi nnyo bannaye muyite ku namba y'essimu 0524680778 mubeere nga ate nga mufuna ku kizigo ekyakabi mpozi nammwe abaagala emmere yonna eva e Uganda bannange nayo tubeera nayo byanviri kusiba n'obeera nga oli mu kiyumba oba nga olidda tusobola okuyenda tukusibira w'obeera oli oba wanditaze kujja kusibira waffe tuba tusobola okukunoona ne tukuleeta ne tukuzaayo oba yagadde kusula ng'obudde buli leeti n'obeera nga tokola ki era ng'osula naye nga waliwo n'ebisulo bannange eno gye tubeera abaagala okuba nga temufuna ku butanda obwagulu bwa wansi waliwo bed space ate nnyonjo nnyo nga bw'okiwulira muyite ku namba y'essimu for all such services 0524680778 mpozi n'abaagala okukola visas Madubai wali mu kafulumu kyo kati freelance zifulumira ddala bulungi nnyo tekiringa mabegako wali eri zifulumira ddala era mubeere nga ate mufuna visas ez'enjawulo family visas freelance employment visa change visit visa zonna Madubai basobola okikola ki okikwasaganya ate olunaku olwaleero bannaye tulina mawulire ga ssanyu twali tukola story wali eri ya prosi waliwo Madubai omwana gwe yali akwasaganya bambi nga ali mwana ali Russell Kaima mwana ali mu mbeera nga si nnungi naye omwana ono n'afuba okulaba nga katugambe nti yeenunula kubanga bagenda bambi ne bamugya ba Madubai nali mulwaddemuuko naye nga omwana yeenunula so bageza kugera ne office bulungi nnyo so mwana wali saawa eno ali very okay nenga Madubai kawabulemu ku baana mwenna abali mu biyumba abalowooza nti mugenda kudduka buddusi kubanga nze nga nembeera Madubai nefuna omwana ngamba Rozet omanyi kiroka nadduseeyo mu kiyumba nadduseeyo mu office nadduse waneeno ndi staaka sina gundi yange lwaki tosooka kwebuuza ku muntu nti munnaye nkoze ntya kubanga waneeno mpulira nga kyonna kiri kati omwana ono kyakola kyali kirungi nnyo n'asooka neyeebuzaako bane ngenda kuzaako ki tugenda kuzaako ki ate nga namu n'akasente ke watandikira nti nsobola okwenunula so kino kibeere kyakuyiga eri abaana abalala sooka okole akasente oyinza okuba nga oyita mu mbeera mbi naye sooka okole akasente ko omanye nti akasente akagenda kujja ewabi kagenda kuyambako kubanga ojja kugamba Dubai nenga alina ebizibu bye ng'omuntu tagenda kikumalira ojja kugamba Rozet nenga alina ebizibu bye geetu so omwana neyeerwanako n'agamba nti wadde embeera gy'abadde ayitamu mbi nga bw'okiwulira naye yaguma n'agamba eno embeera gye mpitamu mbi naye nkimanyi bonna banva waneeno bagenda kukwata ebyogera byange bagenda kukwata egundi yange omwana yafunye passport ye n'afuna cancellation kugamba omwana ekintu kye yakoze ne process gye yayiseemu kakibeere ekyokuyiga mmwe nammwe abali eyo sawa n'omwana tuli naye tagenda kwogera naffe tagenda kwogera nammwe kubanga teyeetaaga camera but she is right here katonda ye witness waffe ali awo atudde waali she is very okay naye nga yeenunudde yasooka kwesetinga n'amanya kiki kyensoosa kiki kyenzizaako so singa nammwe mukola bwe mutu ne mulema kuddukayo obuddusi aye ne mukaba tuli wabwetu tunayo tusula okitegeere ekintu ng'ekyo wantuli kubugwira togenda kuddukira wasenga ba wakojjo ba wa mugandawo so baby girl ekintu kye wakoze oli mwana mugezi nnyo olabikira okubeera omwana omuto naye kagezi kamaama naye lwaki oli worried Madubai abaana abo bagambe wala omwana genda dduka Farida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaiba Nyondo Media tubalamusako munaje muli abana bali mbiyumba mwenna mwebalokola bali Saudi, Oman, Jordan namawanga gonna mwenna gye muli bambi tubasabira Allah abakumireyo ngate muli bulungi soko okwebaza omwana ono yafuna obutakanya ne mukamawe natunonyako nga abanyondo Media natwebuzaako ng'akoze omwaka mulamba mu nyumba nebamuza ku office so omwana ono yakozesa obugezi era omwana ono yakozesa obugezi bonna bwe yabakozesa kazibeere bacekinga abaana ku office toyingira na sente tokola otya ne omwana yakoze obugezi bulinze si bulina naye nga kigamba abaana sente yazikweka mu ngatto wansi gyalinnyeeko yabinula akagatto kano akantu n'azituuzaako ekigere naye nga twebaza obugezi obwo bonna bwe yakozesezza
kuba omwana yakuba essimu n'agamba bamutwala ku kisaawe nga teetaaga okukola tayagala kudda Uganda. Ne tumugamba omanyi nti Tessa n'abantu abo yogera nabo bagambe nina sisita wange wano asobola okukola ki okusasula ssente zammwe ze mwanteekamu sobole okufuna omulimu omulala. Kyeŋŋamba abaana mukozese obwongo ng'omwana ono bwe yakozesezza. Omwana yatuyise ne tugenda ne twogera ne ofiisi batwanguyidde era nkyebaliza Allah ne batwanguyira ne tusangayo abaana abalala bali mu mbeera okubanga emirimu gyabula nga beetaaga kuyambibwa ate nga tebalina ssente. Kibadde kirungi abaana ne mutereka ssente zammwe n'oba akola emyezi 3 nekyolemererwa ng'olina w'otandikira ate ebintu by'okudduka tebiyamba kiba kirungi n'ovaayo n'ebintu byo byonna ebyogera kati ono omwana agenda kuteekamu visa batwadde cancellation ne passport ye. Kinyuma naye omwana ddo tafunye cancellation tafunye passport nadduka tukawo nagamba kati Rozet nkoze ntya. Naye nga ofiisi yatugambye tuddeyo bwe tuba tulina obuyambi busobola okugyayo bano abalala abaliyo tusobola okuddayo naye wala. Ekyokulala twabadde n'ejjeeto ono manyi Rozet ennaku zino mukoowukowumuko twabadde n'ejjeeto ono okuba omuwala yabadde mukwano gwe nangamba Dubai jja tugende. Nange mbalamusiza nnyo abalabi ba Nyondo Media. Bambi omwana oyo mukwano gwange nnyo yankubira essimu n'angamba bagenda muzza ku ofiisi ne bamuggyako essimu naye byadde si birungi ku ofiisi byemujja okumanyako mu maaso awo kuba tugenda muleta yeeyogerere kye nebaza Mukama nti twayanguye ogenda omugjayo so nenebaza ne Dubai yakkiriza okumperekerako okugenda okugjayo munnange. Kati omwana ajja kujja abawe story yonna gye yayitamu olwakadde ke tulina akatono ddala ate tetwagala tumulete Mukama kotaleka bulungi abatambala tebakyagala naye nga ajja kujja gye bujjawo kasooka atereremu aveemu ekiwuggwe tufune omulimu atandika okukola ajja tuwaayo kasitoori abanyumizeemu byayiseemu naye nga temubonaabona nnyo ate sibyaleero mbuno ogenda kugamba mbu maama sina mulimu mu nkime ku ofiisi nedda eri ofiisi tunoonya muntu alemereddwa nga nabo batuwadde olukusa. Kuba si byangu nga mubimanyi okuyingira ewantu bannange si byangu byakuguma kwekaza naye nga bo batwanguyidde era tukyebaliza alina ninavuddeyo n'enamba zaabwe yatukwatagana bulungi bakyala ba Indonesia kale batukwase bulungi okutwaliza wamu. Anti googera kwa banyi oli muloko era biba byanguwamuko baba banyi oli muloko naye nga tukomekereza nebaza bebigaalo ono mutwale ekyokuyiga abaana abaddukayo mu biyumba n'odduka buddusi ne ku ofiisi wallahi n'odduka buddusi ano tukabasuka ate Rozet mpa ku magezi era kimugenda ku poliisi kati nze bagenda kukola ki abaana babeere mu kiyumba naye nga basevinga ssente n'okusindika ssente zonna ewaka namwana azeemalako si kirungi tereka akasenteko ate okakweke wala nnyo kuba esaawa n'ebintu bitabuka naye tumubaweeko ababuze kati esyadde ali mu mabbali ga kamera. Mwasibye mutya abalabi ba Nyondo Media. Nze gwe banunudde ku ofiisi mama Dubai yanunudde yenze ne mukwano gwange masawo nja kuba mbaleetera story yange kuba sinnafuna bulungi bulamu nkyali mugonvugonvu naye masawo nja kuba mbawa story yange mbabulire bye nayiseemu mu kiyumba ne bye nayiseemu ku ofiisi n'envaayo gye navuddeyo mu kiyumba n'ennunula gye banunuddemu ku ofiisi naye nga mbasaba mwenna abeetaaga obuyambi obwa Nyondo Media mwenna bali mu kiyumba mumanye okubanunula mwetaaga okubaamuko ne kasente tebiba bya bwereere mubeere bagumiikiriza nga we mwesiivingirawo kasente kubanga wabweru bagamba bamanyi famire ya Lukiya aliko ofiisi nabo bonna bamanyi famire ya Lukiya Nayigaga Lukiya abeera saidi z'ebusoga yetaaga obuyambi okubeera ng'avaayo tayogera na famire ye kubanga ofiisi tekkiriza amasimu
so mwe munaaba mubirabye mujja tubasaba mumuyambeko nayigaga Lukia naye ng'abaana gye bali bangi abalemeddwa ate nabo ba agenti banne olaba omwana w'omukazi ng'omulimu gumubuze wamuleeta lwaki twamulekera eddembe n'agenda ali yagala ono omwana ndaza ebifaananyi byengejja lyafaananamu nakati wafaanatobola atidde okuyingira naye nga kyonna kyekiri katubasabire mwenna abali eyo abali obulungi ne Lukia tugenda gezaako nnyo tujja gezaako nnyo okulaba nga tubawaako ko nga tuli munda naye kinaba kifaananyi kimu bweki oyo tusobola kutya kufuna tutya famire ye tugina kukubira omukyalo oyo mu Indonesia n'atuwa Lukia Lukia n'asoma ennamba za famire olwedde bamutwadde twogere naye katubasaba twogera naye waliwo n'omulala era mu Indonesia nsindikidde omuwala omulala naye Munnayuganda kuba bambuza muyamba kale n'abagaye tulinawo ko ffe nga ffe ekibiina kyaffe ng'Abannayuganda tuba tulina okubuulirizako bayite mu mbeera ki kati omukyala n'ambuza Uganda yo kakwaddewo abaana bangi wabaddewo aba Indonesia enzadde nnyingi nnyo naye nga batwanguyidde era essimu zaabwe tuzirina bulungi era bwe tuddayo ku lwa Lukia mujja tulaba tujja gezaako twabakozeko nnyo omukwano kulaba nga tubawa katisi ku office munda mwawo wokkawokka kale waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandiyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'obeeyagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako bwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza amwe bali tusapootinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akolaki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.